Gravity chairman and wakuba ya blocking by the way Gravity ya blocking ku TikTok ayinza okuba video zanyu taziraba simuyinaako buzibu mwagaliza bisinga Gravity omutujju okitegeera naye waba asobola okumpa zi drop nga asobola okunsinkana asobola okunnoonyaako okitegeera akunoonyeeko akunoonyeeko gwa mumbuuzizaako era nnoonyeeko kakwate ku posta kwali gwa mumbuuziza nnoonye kubanga kyabiko kumpi newaka wotegese kumpi newu ajampa by the way ko lunaku ajje nyinza mugulya table Bobi Wine ze simina ko buzibu wamuyise ku kivulu kyange wamusabye drop by the way wasabye Bobi Wine drop Bobi Wine ampe drop wabasobola wabasobola ampe drop ze kakono simina ko buzibu Bobi Wine simina ko buzibu naye baneeno waliwo baneeno abali wansi wano abatali waggulu bakuba ekikono oyagala mutuukirira bankuba asa Bobi Wine ze salamu sinja musanga n'abanjagala najja nani nga nzijja ku internet bansi banani we nagenda eruzira bansi banani era kakono ayimidde eddoboozi ly'abantu wabula siina nti nno banyimiddewo mbono abakyala boyogeddeko ekitegeera kyolabawo kyobaotwala kyotalaba tokibuuza wama sobi tetubuuza tetwagala okubuuza kiringa ekisembayo gwe bakyala bakakono abangi gwe toddamu totidde bakyala bakakono wali ebinyangonyangole bali totidde so mu bufunza zamazeeko ozumalirire yenna amwerijjamu nene ekirala tulowooze ntoze mu bulungi oba baze concert kuba abakazi tubalaba Zezara. Zezara. Okuzaala Yesu oze kuzaala. Naye batugambye oze kuzaala kitundu. Naye batugambye ne Shadia ali lubuto. Bonna baana musajja tebambalira nzaalo. Ndate mukuba mu ngalo. Naye kituufu kakono Shadia ali lubuto. Ebyo si bimanyi. Oyo kakono ogenda mwagala muzaalira mufumbira akoola abasheshe mbadde nsaba tumalirize kati mbadde nsaba nja kukoola abantu nedda soogera bubi nti bakuba nyina koona because naye mukyala okitegeera naye mukyala kati goyizo naye mukyala toli mukyala naye mukyala era mukyala Shadia omwogerako kiwama kati kankubuzeemu ono Shadia n'onogooza ani asinga obulungi sooka omutunuulye bulungi si kuyimuka newaba tayimuse ono ne Shadia ani asinga obulungi sooka omutunuulye bulungi Shadia namulabako ku live ng'ayimiridde sooke tulabeko omwana ono olaba feesi endagamuntu feesi endagamuntu ayimirire kamera zona weziri ekibuuzo temunafuya mukazi omukazi ono mulira bulungi togenda mya Begakao nagenda nze nakula ne mami wange nakuyako ku street ndi ghetto youth omuntu enanga ghetto youth aba n'ebigendero akyategeka ekintu ate akikozesa na mutima gumu okitegeera kati nayo nanti olwaki ntegese eno sho mami wange njala kujja mami wange mu mbeera embi because mama wange tali bulungi naye abantu ate bamusekerera because mama wange gwe nasigaza daddi wange yafa nze nenkolaki nensigalawo yali nakulira mu mbeera embi ey'obugubi ey'okukulira muki kino emba nti nsobola okukola bannange ffenna tuwembeke tusabe mukama tumuwe ekitiibwa tumusinze atukirisizwa okutuuka mu kino ekifo olunaku olwayo n'okutuuka ku luno olunaku amanya kakono ndi wano okusabira buli aze mu kifo kino ku lwa konferensi yange eyaleero ya show yange egenda obeera ennaku z'omwezi nga 7 mukama taata nkomera esaala yange eno oba ogiwulira esobola otuuka abantu basobola okujja ku show yange
n'abantu abali eyo abandaba ng'osobola okujja babi ku show yange osobola okunsupportinga bambi mujje kitegeera ffenna tugamba amina. Amina. Tweyanza nnyo Jack Gakono. Abasebo ne bajjabo. Atutandike ndowooza. Ensala tekoze. Tugenda kufuna introduction okuva ewa madamu ono naye atubuulire yaani naki ekimuleese wano lunaku. Madamu, the floor is yours. balamusiza abasebe ne banyabo mannya gange bampita Beso kindeese wano nze kuwagira mukwano gwange Kakono tiktoka munaffe. Okay. Bigambo by'abakyala just mukwano gwo twagala obeere serious bino ebintu Kakono waali wano tubuulira amazima ono mukwano gwange wali omuntu osobola okuba n'omukwano ng'akwagala nga mukwano gwo kankubuze kambabuze temuna mikwano akwagala nga mukwano gwo nga mukwano gwo nga one love ng'akwagala weebuuze lwaki ku bakazi bonna bonna bali lwaki eka yayo ayogerako kituufu oli mukwano gwe ate omwagala ate omwagala byonna tujja bimanya maaso kale so omulamwa oguddako mbadde njagala okusooka okwanjula bapromota abatutaddemu ng'esse conference eno era nga bifo nga tannatunnyonnyola asooke yennyonnyoleko era eri abantu be abamutegeera yeeyongera okukakasa jakiki naki kyategese oba kikyatuleetedde olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi abasinga bamanyi nga Kakono era nze Kakono si wekiri yenze Kakono si kirala. Kakati ekinteesezza conference ne bakyali bange bonna abanyambyeko okola nti conference eno eyimirirawo ekiginteesezza nnyo nnyo ekyamaanyi because nze omuntu wano mu Uganda ensi gwetunulidde aliko obulemu okitegeera ate etya ayogera abantu abamu ne bawulira abatawulira ne bakola ki ne babireka abasinga bo kibalaba nti no nze nayisa bubi ku internet nti nvuma abantu nti ekinseze conference eno oba show yange eno njagala kulaga abantu banna Uganda abali eyo kino bannange si kirungi kunyooma okitegeera nze abantu bangi bannafuya koze eno show abantu bangi batandise obuuza ogenda kukola ki ku show oli muyimbi oli muki omuntu yenna alina kasoba mu entertainment eno osobola otegeka show okitegeera bafanyizi baffe muleka otubuuza oba omumanyi ng'osobola okujja kwakanyo ngamba show ekwatagana kuki lwaki oba omubuuza nti lwaki otegese lwaki wammanya okitegeera lwaki wammanya kyoteza eno show yaffe ffenna yaffe bannayuganda ba tikitoka because nze muntu wa tikitoko okitegeera n'abayimbi bonna abamperekeddeko ne bazanywa nkola iripazo adalina okuba kweno gundi naye enkuba ate yaŋŋambye adalina gye yasuze okitegeera iripazo yali yampa yadde eno show naŋŋamba Kakono tegeka era iripazo yeyampa instress otegeka eno show kubanga yansanga ku live yange naŋŋamba maanyi nkulaba opambanye kubanga iripazo mumanyi kuva dda okitegeera naŋŋamba nkulaba opambana bikibi naŋŋamba ategekayo show nja kukola ki naye nga siina busobozi busobola kutegeka show because otegeka show osooka ofuna obusobozi okitegeera onosooka onoonya abantu abasobola okukolera ebintu ebisolonyerera nga obiraba okitegeera kati so eno show eyimiridde ku mulamwa nti ngenda yambako abalema bannange mweno Christmas eno tugenda mu byazisa bya Christmas nti eno show yange abantu banajja ngenda kukola ekyenjawulo ngenda yambako abalema abali ekukkubo nga omanyi nti nze nnyo mu bintu bya foundation nti tuyamba okitegeera nti tujja kuyambako abaana abali ku street abantu abalema era video bajja kuba bazira because nze buli kyenkola nkikolera kuki ku kamera balema bannange babeereyo bamanye nti waliyo omulema ali eyo ayogera kubanga waneno teri mulema ayogera abantu ne bawulira amazima ga Katonda mu ggulu okitegeera amazima ga Katonda abali eyo bonna abali abazze wano conference n'abali eyo abalaba banange munjagalize banange munyambe mujje mu kivulu kyange okuyingira nusu mutwalo VIP emitwalo 2 emmeza emitwalo 2 eno show sigikereza nti sente ngenda kuzirya no buli omu agenda okukola ekintu ng'alina point ze njakyusa bulamu bwa mami wange nyambeko n'abalema bannange abali eyo era bengenda oyamba mu bisa bya Christmas emission yange lwaki ntegese eno show
era bannayuganda mbakowoola okujja nga 7 Desemba ebusaabala teri show ndala yonna yonna fena tudda busaabala twabako abalimba nti waliyo show endala nga 7 yange yeriwo nga 7 teri show ndala nga 7 kakate mulonza nimba awo wenyini jaka onyenda okubuliza ekibuuzo mweno show nga wotegese bantu kiba osuubira oba abantu gwe boolaba nti bantu bakubeereddewo z'otambula nabo b'osuubira okuba mu sheeno nga bagenda ku sponsoringa oba nga bagenda kubaawo kubanga baweesa omukolo gw'ekitiibwa era mbadde nsaba mu kamera wano wenyini obakoowoole obeeko ebyenjawulo by'obagamba basobole okusikirizibwa okuba nga bajja ku show eno naalisabye show yange eno mama Fino omulaba namutaddeko nga suppose era nga yadde n'ekikumi kiyampadde okitegeera kuno kweno posta because zono omukazi mwagala bwagazi kyali wange okitegeera naalisabye singa mama Fina yalizeko ku show yange kyali baddeko beta nalifunyeyo omunene w'amaanyi n'agamba akakono kanzije ku show yo okitegeera babali eyo mwenna abakulu abuvunani mujja ku show yange security guruguru kimu kigenda kuba kiriya nga wokya nti no tugese conference ngeri smart ne show yange irawe genda okubeera kigenda kuba smart abakulu bwenna abali eyo ngoso ogamba nti kakono ngenda kujja ku show yo just jango ombererewo okitegeera abantu abo wabasasudde abasinga bagenda okubaako oba bazze nga bakikola ku One Love abasinga bonna bazze abamu ku One Love because nze nali promoter industry eno njimanyi kakatono kemmanyi okay so abantu mwenna ndowooza muwulidde Jaka ebigambo bye biri kiriya tebigenda kuddibwamu so Jaka kifaananyi ki ky'osuubira mu sheeno ng'otegese na biki by'osuubira mu maaso oba after this show ogenda kusigala oli Jaka bwe bamanyidde avuma abantu oba ogenda kusigala nga omanyi tukula ne tukyuka buli lunaku olukya biki ebyakufosinze biruubirira ki by'oyina nantegeka kizoyina singa shene bamwe omulamwa omutuufu nga wogisuubira ebiba byange lwaki ntegese eno show mabegakaawo nagenda nze nakula ne mami wange nakulyako ku street ndi ghetto youth omuntu ena nga ghetto youth aba n'ebigendere lwaki ategeta ekintu ate akikozesa na mutima gumu okitegeera kati nayo nti lwaki ntegese eno show mami wange njala kujja mami wange mu mbeera embi because mama wange tali bulungi naye abantu ate bamusekerera because mama wange gwe nasigaza dadi wange yafanze nenkolaki nensigalawo yali nakulira mu mbeera embi ey'obugubi ey'okukulira muki kino yemba ti nsobola okukola wali abantu bandi bagamba lwaki esente ezo basupporters bakwadde lwaki toziteeka mu business no kineeno kulaga nsi nti no tugenda maaso sikudda mabega okitegeera kaneepimepemu nange ndabe we nenkana kakono nga mundabidde ebbanga mundabidde emyaka 3 lwaki nga tojja kushoya akakono okumuwagira nga wali abayimbi bangi okitegeera yes okay so bizibu ki by'obusanze okuva watandika okupromotinga Jaka tukulabyeko mabega ku myaka gyadda oli promoter nojja no advance nga TikTok ongeze n'ofuuka TikToker obaddeko mbayimbi ab'enjawulo opromotinza abayimbi okoze ebintu bingi nnyawo mu media ne mu industry ngwe nga Jaka biki by'osanze oba birungi ki gwe byolaba by'ofunye mu industry nawaje kutwala kuba music industry ye Uganda yaffe erimu enkokola nnyingi abantu bavuma abantu tebaagaliza ate abantu basunzi waliwo n'abakulinza okusunga akalowoozo ki oba akagambo kikoobawa yes okusinziira nga wozopambana endongo ne industry yaffe ya Uganda engeri nga nzije mpambana endongo nebaza nnyo mmanyi sijja kino kirumaaluma waliwo omuntu omu yagamba sijja mumenya kamera eno abantu bannamawulire nabo tubawe respect kubanga be batupushinga okiganze kakono tondaba nganze kakono nti oyasosanga ka video kange nga kamunyumidde nokasanga wokasanga okitegeera nogamba ize kasitakola ki nange ntambuliraawo okitegeera abantu abo twebabaza nnyo industry eno okuba nti neina omutima omulungi kubanga abayimbi abasinga baagaliza n'abatagaliza we bali n'abasinga baagaliza okitegeera bapresenta abayimbi kwanza nkola nnyo mwe bapresenta abayimbi aba TV abaki abaledio bonna bakola ki bakubeererawo era mbeebaza be bambeereddewo kulwa nti ntuuse wano wentuuse okay kakati nze ngenda
galawo n'ekibuuzo kino ndeke bannamawulire bakubuze ebibuuzo byabwe bye baagala. Tukulabye nnyo ku TikTok Jack, abasinga bakumanyi ku TikTok. TikTok kirungi kiki ogifunyemu okusinga ebibi bye waakagifunamu? TikTok ekirungi kye ngifunyemu love. Love y'abantu. Yadde gwolaba nga avumibwa naye njagalibwa. Era nze abanvuma mwongereemu neyanzizza. Ngifunyemu love y'abantu. Bagamba omuntu akola ekibi tomunyiigira, mulabe ize, mugambe kwasiza Mukama Katonda. Kati nze sigenda nnenya nti no TikTok nti oba banvuma oba bakola bati mbeebaza mwebale kunjagala bannange. N'obanga wateeka commenting video zange ng'onvuma weebale. N'abaakusiba bakugulirawo nze. Abansiba ekigambo ekyo ekyokusiba kizibumu tuzira si nnyangu kivula nti simanyi nga TikTok ne Mukama Katonda abeeramu. Okitegeera buli kyokulembeza Mukama Katonda. Okitegeera kati so nze lwaki nti nontegese kyo nti nokola olunaku nze saalumanya nti nobaana bagenda tegeka kyandi mu nkola zange nti notegekawo olunaku era nze yalusalawo. Okitegeera bo balina era mugende mubawagire nange mujje mumpagire. Sinabagamba nti noba temugendeyo mugende buli omu alina bafaanyi be. Sigamba nti oba TikTok y'amaanyi nnyo nti buli omu alina baki amaanyi ge ate alina bafaanyi be. Okitegeera nze naba nfunye abantu 10 oba 10 bamala bajja kuba bange. Okitegeera eno abagenzi ffenna tugabane agali ewamu ge galuma ennyama. Okitegedde? Okay, Kakono, waliwo omwe era yabamuwa ssente ez'okuzimba ennyumba. N'asala waazo ozeseemu ng'azitegeseemu sho ne zifiirayo. Totidde nno ssente zino ziyinza okufiirayo ate ze obadde ofunyeemu. Ani gubaawo ez'okuzimba ennyumba? Babaawo bangi bamadubala. Andi kati olaba sitidde ekyo ekintu kyo sikitidde because omuntu yenna kasoba nga wekkiririzaamu. Kigambo kwekkiririzaamu kye kikulu. Totunuulira kyabali nti oba kiri kitunuulira ekikyo tunuuliranga ggwe. Okitegeera omanyi nti nno kino kyange. Situnuulira nze bintu by'abalala. Okitegeera kyova nze si wankawanka. Bwe mba njagala ogwo. Ba TikTok amutera okwewagira wakati mu kutunda tiketi. Ba TikTok abaana balina big following bakuyambyeko mu kutunda tiketi oba abazimbye emitima. Oyo watuukirira oba. Abamu bazimbye emitima. Abamu badde balina okubeera wano naye sabika enkuba yattonnye nga omanyi nti conference yange nagikoze ku Sande era buli omu yaddayo mbati ngikoze ku Sande. Twatereeza nina eddiini. Conference yange ngikoze ku Sande nina eddiini nnene nnyo. Kati so ba TikTok abalala abali eyo anko 10 yadde alina okubako eno conference talabiseeko. Associate Simple Killer okitegeera abo bonna bannangira siganye bannangira naye tebalabiseeko kinnumye nnyo obutalabika. Tolowooza ne kululi olunaku bayinza okugaana ne beefuula obutajja ku show yange bajja kujja because nange nali mbabeererawo. Buli muntu gwendaddeko ku posta nali mubeereddewo era waatajja yamanyi tannoonyanga. Nze omuntu atagenda kujja ku show yange anneesonyi muguno omwaka ogujja tagenda kundaba. Gravity tulowooza mukwano gwo. Ani? Gravity wavaayo n'omwetondera n'oyogerako ebintu awo ebyenjawulo tubadde tusuubira nti Gravity yandikubeereddewo engeri gy'ali kumpi n'ewaka gy'otegese busaabala bwe busaabala teyandizze n'abeerako ko wamutuukirirako ko n'omugamba ku kya show eno. Gravity kyamanyi wakuba yamblockinga by the way Gravity yamblockinga ku TikTok ayinza okuba video zange taziraba simuyinaako buzibu mwagaliza bisinga Gravity omutujju. Okitegeera naye waba asobola okumpa zidropu ng'asobola okunsinkana asobola okunnoonyaako. Okitegeera akunoonyeeko gwamumbuuzizzaako era nnoonyeeko kakwate ku posta kwali gwamumbuuziza nnoonye kubanga kyabiko kumpi n'ewaka wotegese kumpi n'ewu ajampa by the way kola olunaku ajje nyinza omugulira tebo nyinza omuwa tebo kyali wange simulinaako buzibu wakuba mu abantu mwabaleeta omu simulinaako buzibu ate mumbuuza nekyaliwa because nze ne music okimanyi nze abantu benzinkifunga ne Gravity oza nakijjawo nina ekifaanyi nze ne Gravity kyoteeza nzi dipromota kuva ddaki mwagala. Okitegeera nebinakola siga nti nali mbikola bugendererwa just yali mistake netonda kati Gravity simulinaako buzibu fena sobola tutambuza obulamu eno industry olayikisiza ezisinga tuyanye okulaba n'ebikazi ebirungi onansonyi wajja waliwo ebikazi ebibeerako awo biki saawa eno tetubalabye tulowooze oli wekka oli one man army saawa eno oba waliwo abakuli emabega bangi tebalabisenga buli najja naani nga nzijja ku internet
bansiba nani we nagenda e Luzira bansiba nani era Kakono ayimidde eddoboozi ly'abantu wabula siina nti nno banyimiddewo mbona abakyala boyogeddeko ekisegeya kyolaba kyobaotwala kyotalaba tokibuuza naye ng'oli mukambwe ng'oyita si lutalo naye abaho nga tiktoka oba president wammwe wamutuukirirako n'abaako advice yakuwa ku bino ebintu oba wamutuukirako akutundireko ku tickets oba agenda kubeerayo kusoba n'agulayo katebo oba osobola omuyita ye nga promota najja n'akugulako abawo president by the way president waffe Frank Abawo nkwita kugundi ku show yange Frank Abawo muyise ku show yange waba wadde tagimanyi nze olaba omuntu awe tontuukiridde sikutuukira sikunoonya nti nkugambye ekiri nze ndi wano ami okitegedde nze nzaanoonya wemba neeriba katika kibiriiti because nti owodda mu bano abantu abamu bakuba ekikono abamu kibaagaliza abamu balabisa nze oba olaba nze sitambula nnyo na ggaali naye nali badde omuyaaya atambula wane n'eggaali Kampala because nali muyaaya kino nkikugamba naye nze ndi wano ame abakyali bange abambeera batonotono okitegeera kyokeza nze omuntu ali easy era industry wano mu Uganda amazima ga Katonda mu ggulu oba temusiimye kyenkoze ekyo Mukama alisiima mu ggulu mubuuze banange mubuuze ddala ebibuuzo kyalina bingi n'abakyankalanyiza ku show yetugenda mukolera ku show yange security egenda kuba gguluggulu because wagenda bbaamu abantu abali muleeya nga bakola security egenda okuba nungi nnyo teri bagenda kubuuza jjako nansonyiwa okuddamu okubuuza Bobi Wine mukwano nnyo Bobi Wine Bobi Wine Bobi Wine ze simulinaako buzibu wamuyise ku kivulu kyange wamusabye drop wasabye Bobi Wine drop Bobi Wine ampe drop waba asobola waba asobola ampe drop nze Kakono simulinaako buzibu Bobi Wine simulinaako buzibu naye baneeno waliwo baneeno abali wansi wano abatali waggulu bakuba ekikono oyagala mutuukirirako bankuba Bobi Wine ze salaamu sinja musanga n'abanjagala wabula nze saagala nti nno oba munoonya eyo gyali nno n'abanjagala nga netagolaba Bobi Wine nze nja kumunoonya ojja kundaba nga ntuuse naye sinaba kwagala because siwa bya bufuzi waliwo yabeeko nga nesimbyewa tumubuuza nga muyimbi ate nekirala ne busabala gy'oli yandibadde oluguudo lwe lumu by the way Bobi Wine waba asobola okujja ku show yange muyise naye akunoonyeeko respect Bobi Wine muwa respect ekibuuzo kyange kirasemba agala kunjotesa kati bwenga boze ku TikTok bavubuka bangi basobodde okufunirako emirimu abalala basobodde ogikozesa obutali bugenderevu weekuumye etya okubeera ku TikTok okujja kozi abavubuka ennaku zino abangi bagweredde mu makomera bakozesa bubi mutimbagano kalowoozo ki oba amagezi ki ge wandibadde obawa abavubuka bali ku intaneti naddala TikTok abavubuka abaliyo bonna abandaba magezi gemba mwegendereze zinennaku zetugendamu lutalo gojalaba lutalo lwa bigambo because ogenda kwogera ekigambo bakutwale bakuteekeyo olaba Madubala ali munda simwagaliza kubeeramu nenze bwe nali munda Madubala yanjogerera nankuba ne Savaya demukola via de neji because Madubala yammanyira nga ndi Luzira bakisibe emyaka 10 biki kati kya nange ne mvayo ngamba ati Madubala bakisibe emyaka 10 sinenze Savaya kubyogera because nali mbaddeyo okitegeera Alien singa wali teyandi kuyibiddeko Kakono Alien abadde surprise artist wange ne just ali munda Alien obaka bwe muwabaira wencha sikoti twawulidde nkyagenda kuba ku kooti tumusuubira okuba singa bamuteeka ku bagita bondi police bondi kooti ndowooza ati bakusibanga kwe bagiyita kooti beniro nzola banze nkyatambula ne kooti Alien skin amagezi waba avuddeyo ku show yange agenda kujja tumusuubire singa baba bamutadde nga wogambye yali yaŋŋamba nti agenda kujja because nze ndi muntu wa fangoni nnyo era Alien skin wabaze ku show yange mwaniriza n'eggaali yo yonna
okitegeera njanya jiguli ebyokunywa yonna eggaali yonna naye eggaali ezo ennaku zino tuzitya bagamba zikuba anti oba tozitankudde nga tozivumye okitegeera kibi nnyo okuvuma omuntu nga naye akoze bulandi ate gwe n'omulinyirira newakusanga oba kiba kitegeeza wamuvuma alina obukakafu oba akusibye toyomba. kati Shaddia ne Daniela bo banaalabika ku show tubasuubira okulabika kuba nabo balina following yaabwe eyo TikTok wabawanika following gye balina yange era eyo following gye balina abantu abafollowing abo abakyala ababiri abo following eyo Shaddia n'oyo simanyi gw'ogambye ani sikyakamanyako saamukozesa eyankozesa kati oyogera bubi lwakuba olinako ono soogera bubi olwakuba olinako ono nedda soogera bubi nti lwakuba nyinako ono because naye mukyala okitegeera naye mukyala kati goyizo naye mukyala matoli mukyala naye mukyala era mukyala Shaddia omwogerako kiwama kati kankubuzeemu ono Shaddia nono ogooza ani asinga obulungi soka omutunuulye bulungi si kuyimuka newaba tayimuse ono ne Shaddia ani asinga obulungi soka omutunuulye bulungi namulabako ku live ng'ayimiridde soke tulabeko omwana ono olaba feesi endagamuntu feesi endagamuntu ayimirire kamera zona weziri ekibuuzo temunafuya mukazi onafuya omukazi ono mulya bulungi wamu tugenda limyawa bagambye ebyali ebintu ebimu temugeganyawo abantu aba ex munyankola era abanyankola era munyankola era biseera byebyo mu maaso akubeeredde otenawo kirowoozo eri ojja mulaba kyenamusasula oba osiima omuwe wali ojja kiraba nja siima wekankubuuzeemuko golowooza lwaki yali wano mu bantu bonna bolabye ku kamera tulabyeko bwobirabamu ku kamera kyo ono gwolaba kati kugamba ojja kulaba nja siima kitegeera nkomyawo bano basize ku kyawa kya Shaddia Kibalesa bakola drive ne Joka Charity nemukuba ekibuga kyonna ne musonda ssente z'embaga kansonga nkusalemu ekirimi ango era fenafena ne twesunga ne engagement ne tugiraba naye oluvannyuma ennyo ne kyewunzika ng'ate embeera eriwo nga tewakola tegenda kubeerawo embaga n'okubanga nosigadde oli maziga obanje beera ne tubiraba kati saawa zino oyita abantu bakuwa essente sibaba oddako ogenda kuddamu okole drive ne balance kakati ekyebuuzibwa singa abantu bakuwa ssente kanyinza okuba nze ngendo tandika nteekamu olwasa lwangaawo mukabokosi nayo kali lero bwe bakusonda era bannamawulire mmeteku ssente totwefuulire nga ffe twalabanga awamu yatwefuulira wefuulira batya bakuba taliko kyankalanya ebintu awamu bwe batugamba no olaba ekintu kyonna kyonna ekitasobose kiba kirina ensonga kyo ekisobose okitegeera ogambye nayita mu kibuga kyonna kyonna nga nsonda ssente naye ate nayitako phrase kati mba kuyita mu kibuga kyonna kyonna singa tondaba nga ntegese kino ekivu singa ndi mugagga muvundu kubanga Kampala erina ssente wala nayita ku phrase nafunawo emitwalo kati so nayita ezi kati embaga mwayo kisabe twabivaako ku luno eno show yaffe ya foundation yakuyambako nakwejja mu mbeera zemulaba ezo ezimu zemugamba nti ffe tusabiriza tukola live tusaba okitegeera abatugamba ffe tusaba kanyiwe nnyo ekigambo ky'okusaba wali abagamba nti ffe tukola nnyo live okwo ku TikTok nga tusabiriza era batusoma nnyo ku lisiti kwendi
Kristo bankwata kyakubiri mwebale nnyo kituufu oba kikyamu mwehaga okuba nti okubererawo nga semba yeyo aga omwana oyo bwobanga tomuyita bumoze kamuproposingire wano ate omuporopozinga kati nga tumaliriza bannange konkone nga tumaliriza Kakono nkuwuliddeko ku Galaxy ku makya n'oba ng'olagirira abantu era mu bufunze badde nsaba olagirira abantu epikinilongi weeri diwe tubasuubira ssaawa mmeka abaguze teba balina tickets bagenda kukola batya tugenda tambula tutya otegese otya so bawe ekifaananyi ku lunaku olwo mu bufunze ekifaananyi kyembasiigira ku show yange ntegese ekintu ekirungi ekigenda onyumira buli omu abantu bonna tebagenda okulaba beewuunye ekitegeera nti buli kimu kiri kiriya era mbayita ku pikinyo kyebusaabala nga 7 December show yange batuuke essaawa mmeka emiryango giggwawo ssaawa 10 show yange emiryango giggwawo ssaawa 10 paka gye buggwera so pikinilongi eriwa eri busaabala ng'okira kwa Love Beach mu center kalina waggulu awo guno omupozi guno baguyita batya ogwavaako so basebo ne banyabo ndowooza mpozi ng'oli ayinayo ekibuuzo nafuna obuzibu accident omuzeyi wange n'afa nze nensigalawo naye namala ebbanga ddene nnyo nga nzijanjabibwa nange singa nafa dda kubanga ne kuno okugulu singa kwavaako okitegeera kyova nti nosanga omuntu ku TikTok oba ku social media wawa nga mulema naye nga yeekyawa ng'ebintu byakola sigamba nti kuba nti ayagala naye nga just abikola because ebimuliko buli bweyetunuulira ajjukiramu nti yalina emikono ebiri nze ntunya ekifaananyi kyange kye nalina emikono ebiri netunya ne kati nenkulukusa amaziga nenkaaba kirategeeza saayagala kati ekirala kyetubuuza twakulabyeko n'omukyalo omupya TikTok ng'ava bweru nga munyankole ng'era alagira ddala nti akuliko nnyo saawa eno storage yakutaddemu sente kiki yafutaddemu sente oba yagambye Kadaama ava bweru alina sente ze tayagala sente zo era buli kimu kyonna kyoyagala agenda kikuteekamu tulowooze ye yakutaddemu sente zino z'oli mu kukozesa concert no omukyalo si yataddemu sente wabula maanyi g'abantu ekitegedde naye omukyala si yataddemu ki ejaliye wakafumba ojja kukyalayo olabe oba gyali oba taliyo wenanyini tomanyi gyali kubala kuba waliwo ono yaleetedde okutta ebibuuzo ono aleetedde ebibuuzo okufa bibi nga okuba tatayuza okufa njogera point amazima kuba akamba tuveewo kuba akamba mbuulire ekituufu bw'oba ofunye sente za concert kikyogenda omukola kuba akamba alaba eno shewe ejjulira kati nsuubiza eno webale nnyo kansuubize kansuubiza ono omukyala show yange wejjulira nekuba bweti amazima ga Katonda mungu ego omukyala tebakulabangako siwe kiri ate tolina omusajja nedda wano kankubye wano because bantu bangi balowooza mbuze simanyiko kati twankwanire wano olina omusajja naali kwagadde mukwano olina omusajja awo wenyini wetugenda okusinziira kati nga obitegedde sho yange wejjulira nga obitegedde tugenda kino omwana ngenda mutwala wa mama wange amulabeko era ennaku z'omwezi nga mmeka birthday ya mama wange era kulo olunaku ngenda kugenda wa mama wange teri mukyalo naye tuteeka wa mama wange kati nfuna bamperekerako oba tugenda babiri ekibuuzo mwana abuuzizza okubuuza gwe saidi yange oba kuyiyo nanti tugenda kulaba mukadde jasi oba twetaagayo batuwerekerako tugenda funa batono tugende tulabe mami waffe
ekibuuzo ya mukyalo oyo gwetwale mu kamera ffena gwe tugenda okusaasaanya nga muli wamu naawe tagenda okutandikawo olutalo lw'abakyala ku tiktok yo wali omulabye ewange ayomba anti atamanyi kuyomba okutandika ne kati kyetubuuza okutandika ne kati abali eyo bonna abalowooza nti bagenda kukola olutalo bannaffe tebajja mmalako kubanga ono munyankole nze nabagamba ono munyankole abasheshe I love you so much ate abanyankole abayanyankole tebayomba tebalina lutalo kadama yange kakati jaka tickets zaweddewo oba by the way tickets so kujja nazo wano tickets zikyaliwo tickets zinakugwa ninga abaguze bangi abantu abali ddala abantu abali ticket omuzo zisanga ewajoze classic emunyonyo sosangawo ticket ya kakono kakono alinawo akadaala sadiza awo nga kukidde emulungu awo osangawo ticket kadaala ka kakono kukidde emulungu okitegeera kati ebifo ebi ne kaduuka kange ne ku tiktok ogifunawo nawo ne ku tiktok yono nayo kayeyogerere awo mulina okulindako omwana ayogere kale tugende mu maaso amanya baby Sophie tiktoka oba kati kyetubuuza tiketi zo ziina omukyala muyimbi namumbuuza nga abagala omutwala wama Sophie kyetubuuza kyetwagala okubuuza kiringa ekisembayo gwe bakyala bakakono abangi gwe toddamu totidde bakyala bakakono wali ebinyangonyangole bali totidde so mu bufunza zamazeeko ozumalirire yenna amwerijjamu nene ekirala tulowooze ntooze mu bulungi oba obaze concert kuba abakazi tubalaba ozezaala ekisemba okuzaala yesu oze kuzaala naye batugambye oze kuzaala kitundu naye batugambye ne Shadi yali lubuto bonna baana musajja tebamubalira nzaalo nga temukuba mu ngalo naye kituufu kakono Shadi yali lubuto ebyo sibimanyi oyo x kakono ogenda mwagala muzaalira mufumbira akoola abasheshe mbadde nsaba tumalirize kati mbadde nsaba jakokoola abantu kowola abantu kowola tumalirize kowola jaka tukowola abantu tugende abantu abali eyo bayita ku show yange nakuzo mwezi nga 7 nga maliriza conference eno namwe ababaddewo mwenna mbakoowola baganda bange mwenna mujje waliyo birungi byereere kitegeera waliyo bitukula byereere waliyo bimyula bye kati ennaku z'omwezi nga 7 Desemba mujje mwenna enguudo zonna zidde busaabala ku Picking Launch gwe wali ekipande kyakakonawo ku Picking Launch wo parking ebisigadde ojja na nusu googu mutwalo ebisigadde gwe sanyuka nga woyagala okitegeera Katonda management batusuubizaayo tebo n'abansuubiza tebo kanjoke bantu abansuubiza tebo ne bazeeko n'abantu abambeereddewo yadde show yange ekyatambula mu maaso ne bazaako Kabata TV ambeereddewo titi gwe yagansolera Kabata ambeereddewo kakatonotono mwebaza nebaza abantu bonna abaliyo ne bannamawulire mwenna abazze bambi ne mumbeererawo bambi ne yazza ne bebe wange no bali kumbeererawo bambi yita ku bantu yita abantu ennaku z'omwezi nga 7 ennaku z'omwezi nga 7 tubayita muje mutwagire bambi gwe wadde baba twabavumako batwabakola kibyonna mubyerabire mujje mutwagire bebi toddamu vuma abantu
tebakimba vuma So Jack wakugaito damu oba Jack ngamba vumira mama muje mutwagire banange Joka Charity Foundation Kabata TV Jose Kilaski bya Katonda Management